إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغد ببتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. تكم يونا تنو مسمو وفي سلسلة دروس حول الجنة والنار. مسمو جيتو لركو جنايا الله تبارك وتعالى نومو يرغو الله عز وجل. Tuatandika n'omuliro gwa Allah tabaraka ta'ala nga batukimanyi bulungi nnyo, era ng'olwaleero tugenda kulaba lecture ya namba 31. Lecture ya namba 31 ku muliro gwa Allah azza wa jalla. A'adhana Allahu minha. Allah tabaraka ta'ala tumusaba kututaase wallahi tugenda kubeera mwangu n'akamu n'akeddagala. Okumanya tegugenda kubeera mwangu n'akamu n'akeddagala neguno omutwe guzze mu musomo lecture ya namba 31 gugamba gutya ta'amu ahli an-nari wa sharabuhum wa libasuhum. Okulya kw'abantu b'omu muliro bagenda kulya biki? Emmere yaabwe egenda kufaanana etya? Okunywa kwabwe kugenda kufaanana kutya? Okwambala kwabwe kugenda kufaanana kutya? Allahu akbar, Allahu akbar. Barakallahu fikum. Ebyo byonna Allah tabaraka wa ta'ala yabiteekamu mu muliro, yateekamu ebyokulya, yateekamu wekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala ebyokunywa, yateekamu ebyokwambala, naye nga byonna min adhabillahi tabaraka wa ta'ala, nga byonna biri mu adhabu za Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar. Barakallahu fikum. Olwaleero insha Allah ta'ala omutwe guno tuyinza obutagumalayo ne tugwawulamu lectures za mirundi ebiri. Naam, lectures za mirundi ebiri. Kati olwaleero insha Allah katukwatagane ku n'ekiyitibwa ta'amu ahli an-nari. Ekikyo kakijja kumala. Abantu b'omuliro emmere yaabwe gye bagenda okulya, bagenda kulya bifaanana bitya? Bagenda kulya biriwa? Okiwulidde bulungi? Sheikh waffe agamba nti ta'amu ahli an-nari, emmere y'abantu b'omuliro ad-dari' kitegeeza ki? Naw'un min anwa'i shawk. Kwegamba ad-dari' kwegamba bigwa byakulya naye ate nga bya bigwa. Okiwulidde bulungi? Oba kibalanga ekyo naye ate nga kyamaggwa, kikaawo kamala obukamazi kiwunya ate kyamaggwa. Okiwulidde bulungi? Wazzaqum sekyo kyokka. Zaqumu kino kwegamba shajaratun takhruju fi asli al-jahim, nga Allah tabaraka wa ta'ala bwe yagunnyonnyola wali maaso tujja kugisanga. Okiwulidde aya eyo? Ye zaqum, muti guva eri ku ntobo ya jahannam wansi. Okiwulidde bulungi? Wansi mu ntobo ya jahannama. Okiwulidde omubaka gwe yayogerako sallallahu alaihi wasallama mu hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu, n'agamba nti kwegamba yasoma aya eri okiwulidde erimu gundi omuti ogwo inna shajarata zaqum. Okiwulidde bulungi? Kakati wekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti ittaqullah, baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala mutya Allah tabaraka wa ta'ala haqqa tuqatihi, mu butuufu bw'okumutya.
n'agamba nti falau anna qattaratan singa ttondo butondo limu bweriti oba kantu katono nnyo bwe kati oba bakamudde nga bakamudde ku muti ogwo ttondo limu lyokka bweriti minazzaquumi ery'omuti ogwo oba ekibala ekiva ku muti ogwo nga batonyeza ttondo lyokka kati nabbi agamba sallallahu nti qatarat fi bihari ad-dunya qatarat fi bihari ad-dunya ettondo limu lyokka eryo nga lye litonye mu nnyanja zonna ez'oku dduniya ez'oku nsi la afsadat ala ahli al-ardi ma'aishahum lyandibadde limala okukyankalanya obulamu n'okuwangaala kw'abali ku dduniya kw'abali ku nsi kwonna okuwangaala ate bonna okiwulidde bulungi ettondo limu lyokka nga lye ligudde mu mazzi ag'ennyanja zonna zi oceans zinankani zilekisi zaani Allahu akbar ettondo limu lyokka lyandibadde likyankalanyiza amazzi gonna kati nabbi n'agamba sallallahu alayhi wasallam nti fakaifa biman yakunu ta'amuhu kati kiri kitya bannange nk'oyo nga ekyo kye kigenda okubeera emmere ye naam nga zaqqum ya akhi yemmere ye okiwulidde bulungi hadithi eri mu Tirmidhi mu Nasa'i mu Ibn Majah min hadithi Shu'ba ate nga Tirmidhi yagamba hasanun sahihun barakallahu fikum naam kakati n'olwekyo mu byokulya by'abantu b'omuliro mulimu ne zaqqum muti guva wansi eri ddala ku jahannama ate ne gugenda gusaasaana mu jahannama nga bwe tugenda okukirabako mu maaso tugenda kwongera okukirabako kakati agamba nti washarabuhum ate ebyokunywa byabwe alhamim ge mazzi gano ag'olweje ebisaayisayi ebyo nga tebyesera byalweje ebiringanga kolansi walghislin okiwulidde bulungi huwa usaratu ahli nnaari okiwulidde bulungi min qayhin wa ghayrihi okiwulidde kati abamanyi babeera nga bannyonnyola batugamba nti alghislin ne alghassaqo kubanga nakyo wekiri wano mu mmere yaabwe mu byokunywa byabwe nakyo bakireesa abamanyi kakati bwe babeera nga babinnyonnyola bagamba nti bimaana wahida ebyo birina amakulu gamu okiwulidde birina amakulu gegamu alghislin walghassaqo fahuwa usaratu ahli nnaari ebisaayisayi ebisirasira binyiranyira ebituuyotuuyo ebikokoko ebigenda okuva mu bantu b'omu muliro okiwulidde bulungi ebisirasira ebisesemye biki ebiwe bityo Allahu akbar nsaba Allah tasala naye mutusonyiwe ebintu bino twandibadde tetubikubawo nga bwe tubikubawo bwe tutyo naye Allahu akbar kigambo kinene kakati katunyonyola omuliro guno oba oliawo gutegerekeke tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe emitima egitya Allahu akbar kati mutusonyiwa oluusi bwe tubeera nga ebigambo ebimu tetwandiyagadde naffe kubyogera naye tewali kyakola tusooke tutambule n'omuliro gwa Allah guno tulabe gye tukoma naye tunaatera okugufundikira biiznihi tabaraka wa ta'ala tubuzayole kyantonotono tugufundikire tukwate jana ya Allah azza wa jalla kakati Allah agamba subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa yagutonda nga yatonda n'ejjana n'ebiriwo byonna okibulidde oba n'ebitonde byonna ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ye yabitonda agamba atya agamba omulezi waabyo nti laysa lahum ta'amun illa min dari' waliyo ekyaddari'i kyetwalabye laysa lahum ta'amun illa min dari' tebalina mmere gye bagenda kulya bano abagenda okusiraanira mu muliro illa min dari'in okujjako bagenda kulya bibala biryawo nga byamaggwa okiwulidde byamaggwa bibafumita mu kamwa ate maaso wali tugenda kinnyonnyola tulabe nti lwaki ebintu ng'ebyo kakati ate bandireseeyo okubirya naye bajja kubeera nga gamba mudarruun kwegamba tewaliiwo ngeri yonna ene way out nti tebajja birya embeera ejja kuba kaka bwatyo Allah bwe yakitonda embeera ejja kuba kaka nga bateekeddwa buteekwa okubeera nti bagenda babinoonye babirye bawalizibwe okubirya wadde nga babiraba biwunya ate bibinnyo ate byamaggwa ate wadde embeera nga bwetyo bweri naye ate bagenda kubeera nga bagenda kuwalirizibwa embeera
okubeera nti balina biliya baagala tebaagala kati Allah kyagambi tebalinayo byakulya birala okujjako ebyo la yusminu wala yughni min ju'in ate nga tebirina wadde kyebigasa ku njala okiwulidde bulungi wadde ku njala tebigeza muntu tebimuwa nankani dayate ennungi nti afunamu vitamins ngezo oba proteins ngezo oba fats tebigenda kugasa muntu ate wadde okubeera nti bikola ki bigira bimugasa bimuwonya enjala okiwulidde bulungi bimuwonya enjala nakamu nakeddagala ebifanaganako bwe bityo Allahu akbar suratul ghashiya 7 aya ya 7 wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Allah bwe yali abyogerako obanga ayogera ku mbeera eyo yagamba nti la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa okiwulidde bulungi illa hamiman wa ghassaqa tunulira owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti abantu bano la yadhuquna fiha bardan wala sharaba wali nga balya obanga banywa wali muliro wali tebagenda kwegamba kuddaawo kugamba nti bafuna obunyogovu nga gwe bonasabe ekyokunywa nga kinyogovu mwana tunowuliranga kwegamba nowulira refreshment okiwulidde bulungi ate kwegamba obunyogovu obuweweevu tebagenda kubufuna obulimu emirembe nga bw'olawulira ebbugu mulikubye noddako mu kisikize empewe ez'obulamu ne zikufuuwako kwegamba n'owulira ng'ogenda oteeka n'owulira ng'ogenda odda mu nteeko okiwulidde bulungi bano tebagenda kuba nakyo wala sharaba wadde ebyokunywa kati Allah agamba nti illa hamiman wa ghassaqa okiwulidde bulungi okujjako kye bagenda okubeera nakyo kugamba hamiman lweje ebyokunywa nga bya lweje nga byokya okufa byokya okamaro babinywa yeye nnyini abeera agenda okunywa bwati ennyama yonna eddiba lyonna ery'omu maaso byo bigenda kubeera eri nga binnyogoga nga biteefu naye kakati bwe banaawalirizibwanga okujja okubikwata mbu banywe nga biteekebwamu okwokya okutagambika okiwulidde babisembeza bwe bati Allahu akbar ennyama yonna ey'omu maaso nga ebayiika okiwulidde bulungi eyo hamim okiwulidde wagasaaqa nagasirasira gagasaayisayi gatuuyo agagenda okuva mu bantu b'omu muliro ayayayaya kigambo si kyangu baddu ba Allah tusaba Allah tabaraka wa ta'ala tutaase ya rabbi barakallahu fikum kakati agamba Sheikh owekitiibwa rahimahullahu ta'ala Sheikh wafe Umar Sulaiman ibn Abdullah al-Ashqar agamba atya agamba nti wa hadha at-ta'amu emmere eyo bannange alladhi yaakulu ahlu an-nari abantu b'omuliro gye bagenda okulya oba ebyokulya ebyo abantu b'omuliro bye bagenda okulya la yufiduhum tebigenda kubagasa n'akamu n'akeddagala fala yajiduna ladha tebagenda kufuna buwomerevu bwabyo wala tantafi'u bihi ajsaduhum wadde okubeera nti emibiri gyabwe giganyirwamu mu byokulya ebyo fa akluhum lahu naw'un min anwa'i al-adhabi ate n'okubirya kwennyini kwe bagenda okubirya ate nakyo kyennyini kikka kyabibonerezo la hawla wala quwwata illa billah nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase ya rabbi owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti inna shajarata zaqqum mazima ddala omuti guli oguva eri ku ntobo ya jahannam okiwulidde oguyitibwa zaqqum nabbi Allah tabaraka wa ta'ala agoogerako atya agoogerako nti ta'amul athim kyekyokulya yemmere kwe kulya ebyokulya byaki by'abantu bano al-athim abayitiriza okwogera obulimba okiwulidde bulungi abayitiriza okubba abayitiriza okukola shiriki abayitiriza okwedibaga mu bidai abayitiriza Allahu akbar kakati tunulira wano Allah tabaraka wa ta'ala agambye nti ta'amul athim abamanya bambalaga nti wano yali ategeeza Abu Jahal omuyitirivu bw'obujeemu kwegamba yali ategeeza Abu Jahal okiwulidde bulungi naye Ibn Kathir agamba n'abalala mu bamanyi nga kyekituufu era nti eno aya teri ku Abu Jahal yekka wabula buli mujeemu yenna buli ayitiriza okujeema buli ayitiriza obwononefu nasalullah tabaraka wa ta'ala salama
wal afiya tusaba Allah tabaraka taala tutase wal afwa atino okutuleka wetubera tuseredde ya rabbi alimetuvunana oshulidde bulungi nolwekyo ta'amul athim eno yegenda okubeera emmere yaba abayonona ku dunia ne bakamala oshulidde Allah tabaraka taala gutenda ngagamba nti kalmuhli yaghli fil butuni oshulidde bulungi kalmuhli yaghli fil butuni ngebyokulya ebyo bwe biyingira munda yabwe oshulidde bulungi mu mbuto zaabwe ate bifuukamu nga bwolaba kolasi kubanga definitely nawe era bwolya muwogo afuukamu ngeri y'obuugi nga bwolaba engeri y'obuugi okiwulidde munda muli digestive system kuba kino kyolidde ne kifuukamu mu fomu ey'obuugi ne kifuukamu mu fomu eya liquid form okiwulidde bulungi era emmere mwegibwa oluvannyuma omwo okiwulidde ey'enjawulo kakati bano nabo bwe batyo bagenda okubeera okiwulidde Allah agamba nti kalmuhli yaghli fil butun nga balinga nga bolaba bikolasi oba obuugi obwo nga butokotera mu mbuto zaabwe bugenda kwokya buli kimu kyonna. Allahu akbar Allah agamba nti kaghaliyil hamim okiwulidde nga bolaba bwe bafumba kolasi ne atokota bulungi nnyo ng'omuliro gumuyingidde ayokya okufa obufi nga bwolaba bwe bafumba obuugi ne butokota bulungi nnyo nga bubuukabuuka bwe buti bupatikozi buyitiŋŋana nga bwesera Allah bwatyo bwakuba ekyokulabirako mu suratu Dukhani 43 paka 46 naye tusaba Allah tutaase ya rabbi kakati wakad wusifa shajaratu zaqum fi ayatin ukhra era mu ngeri yemu omuti ogwo gwatendebwa mu aya endala okiwulidde Allah yagutenda faqala n'agamba Allah tabaraka ta'ala adhalikum kwegamba yava mabegeri nga janyumya ku bantu b'omujjana ebyengera bye bagenda okubeera nabyo naki okiwulidde bulungi ebyengera bye bagenda okubeera nabyo enjoyment gye bagenda okubaamu okiwulidde kakati owekitiibwa Allah tabaraka ta'ala n'atuuka wagamba nti inna hadha lahuwa alfawzu alazim banange bino byembabuulira bwe bulungi obutagambika obw'amaanyi okamala obukamazi n'atukubiriza n'agamba nti limithili hadha olw'ekifaanana bw'ekityo falyamali al'amilun limithili hadha ekiki ekyo ay annaimu walfawz fi l'akhira wakiwulidde bulungi ebyengera n'okwesiima kwa akhira n'olwekyo limithili hadha olw'ebyengera ebifaanaganako bwe bityo olw'okwesiima okufaanaganako bwe kutyo falyamali al'amilun wakiwulidde falyamali al'amilun kati abakozi bakole okiwulidde bulungi yani fi dunya okiwulidde bulungi wano ku duniya bakole emirimu gye bakola balongoose liyasiru ila hadhihi an-ni'am fi al-akhirah liyasiru ila mithli hadhihi an-ni'am fi al-akhirah basobole okubeera nti batuuka ku akhira mu byengera ebifaanaganako bwe bityo kati Allah kyagamba nti limithli hadha falyamali al'amilun kakati n'atuuka wagamba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ng'abuuza istifhamun inkari au tawbihi kubuuza kwa kutamisa kubuuza kwa kujamu kyakwebulirira okiwulidde bulungi kwa kuzuukusa bwongo n'agamba nti adhalika khairun nuzula am shajaratu zaqum bannange yembeera gye mbanyonnyoddeko ey'ebyengera ey'okwesiima ey'okulya raha ey'okunyumirwa eri mu jjana okiwulidde bulungi n'ebyengera by'omu jjana bannange ebyomuntu bye yandirabyenga bye bisinga oba kwegamba okubaamu kwegamba okubeera yandiyagadde kubeera bw'atyo am shajaratu zaqum oba yandiyagadde kubeera mu mbeera eri ey'okulya biri ebiti ebya zaqumu nga bibafumita ate bibaluma ate bikaawa ate biwunya okufa obufi ebyokya bikola bitya kiro kye yandiyagadde bannange eno embeera ey'ejjana ey'ebulamu obulungi oba eno embeera ey'okubonaabona ey'okukaaba okiwulidde bulungi kakati Allah agamba subhanahu wa ta'ala ngayogera ku naka shajaratu zaqum n'agamba nti inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin egwo omuti ogwo Allah tabaraka wa ta'ala yagukola nga wallahi kibonerezo eri abantu babalyazaamaanya
okiwulidde bulungi kikemo kyennyini kibonerezo kyennyini azabu punishments okiwulidde bulungi n'agamba nti innaha shajaratun takhruju fi asli aljahim gwo muti guveeri ddala gusibukira ddala eri ku ntobo oba ku nsibuko ya jahannam wansi ddala okiwulidde bulungi n'agamba nti tal'uha kaannahu ru'usu shayatin okiwulidde tal'uha okuvaayo kwagwo kaannahu ru'usu shayatin nga kwegamba gujja kusaasaana eno waggulu nga gulinganga nga bw'olaba emitwe gyazisitaani emitwe gyazisitaani kati owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yakuba ekyokulabirako ekyo naye nga lwaki Ibn Kathiri agamba nti qala Wahab ibn Munabbah yagamba nti innama shabbahaha biruusi shayatin Allah tabaraka wa taala ekifaananyi ekyo yakireetera ku mitwe gyazisitaani okiwulidde wa illam takun ma'rufa inda almukhatabina newankubadde nga sitaani tezimanyiddwa tezirabwanganako kwega sitaani terabwanganako bwefaanana n'omutwe gwayo tegulabwangako wegufaanana eri bano bayogera nabo newankubadde nga bano bayogera nabo tebagirabangako sitaani naye Allah tabaraka wa taala yakuba ekyokulabirako ekyo emitwe gyabwe okugifaananya egya sitaani lwaki liannahu qad istaqarra fi nnufuusi olw'ensonga nti kitebenkevu bulungi nnyo mu bifuba by'abantu ne magezi g'abantu nti anna shayatina qabihatul manzari nti mazima ddala zisitaani oba sitaani kugamba appearance yazo mbi okiwulidde bulungi olw'okuba nti abantu bakimanyi kugamba ekifaananyi ekibi kyonna kyonna bakikubira ku sitaani endabika embi okiwulidde bulungi n'olwekyo yensonga lwaki Allah tabaraka wa taala ne yagamba nti tal'uha kaannahu ru'usu shayatin n'akubira ku nankali ku mitwe gya sitaani okiwulidde bulungi nti kwe kuvaayo kwagwo omuti ogwo n'okusaasaana kwagwo waggulu eno n'agamba nti fa innahum la akiluuna minha bagenda gulya abagenda okubeera mu jahannama baagala tebaagala mazima ddala bo bateekwa gulya bajja gulya okiwulidde bulungi bajja gulira ddala n'agamba nti famali'uuna minha albutun bagenda kujjuza embuto zaabwe okwandibadde ng'okukkuta bagulye embuto zaabwe zijjule nga kugamba zijjula kulya ku muti ogwo okiwulidde bulungi ku bibala byagwo ebiriko akati Allah tabaraka wa taala n'agamba nti thumma inna lahum alaina la shawban min hamim ate bye bagenda okunywa Allah tabaraka wa taala byabategekedde la hawla wala quwwata illa billah Allahu akbar byakunywa byalweje olutagambika Allah n'agamba nti thumma inna marji'ahum la ila aljahim tewali buddo bwonna okiwulidde bulungi gye balina okutebenkerera gye balina okubeera bakombaazabu zaabwe bulungi aljahim muliro gwa Allah tabaraka wa taala tewali kubuusabuusa okiwulidde bulungi nsaba Allah tabaraka wa taala tutaase ya rabbi ebigambo si byangu baddu ba Allah subhanahu wa taala tunulira owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu aya endala yagamba eyo aya ebadde mu suratu Safat okuva ku 62 paka ku 8 kati Allah agamba mu fi mawdi'in akhar mu kifo ekirala nti thumma innakum ayyuha ddalluna almukaththibun oluvanyuma mazima ddala mmwe ababuze abalimbisa abalimba ne bakamala la akiluna min shajarin min zaqum muli baakulya muteekwa kubeera nti ekyokulya kyamwe kigenda kubeera muti ogwo ogwa zaqum okiwulidde n'ebibala biguvaako naki ebyamaggwa ebitagambika ebiruma ebikaawa ebiwunya Allah agamba nti famali'uuna minha albutun muteekwa kujjuza mbuto zammwe gwe mugenda okulya tewali kyakulya kirala kyonna Allah agamba nti fasharibuna alayhi min alhamim ate bwe banaagulya nga bakakibwa okiwulidde bulungi nga bakakibwa okubeera nti bateekwata okufuna ebyokunywa embuto zijjudde kati bateekwata okufuna ebyokunywa nga nawe bw'olya oyagala onywe okiwulidde bulungi kati Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti ebyokunywa byabwe ate bigenda kubeera alhamim okiwulidde bulungi olwenje nga byokya okufa obufi kati Allah agamba nti fasharibuna shurubal him bagenda kubinywa Allahu akbar tunulira alhim kyeki alibiru alatish engamiya eyennyonto bulungi ennyo naye ng'ate enywa ng'erina obulwadde okiwulidde bulungi ng'enywa ewulira tekkuta
kati ne bano bagenda okukola bagenda kuwankawankira ebyokunywa ebyo babinywe olunywa nga wallahi tebatekeraawo banywa okiwulidde bulungi fasharibuna shurubal him bagenda kunywa olunywa lw'eŋŋamiya eri ennyonta egitta okiwulidde bulungi ate mwana wattu nga kwegamba temaliriza tekuta okiwulidde bulungi jjukira nti eŋŋamiya yo emanyina okusitowaringa enywa nesitowaringa munda muli okiwulidde bulungi kakati Allah agamba nti hatha nuzuluhum yawma ddin bwe batyo bagenda okubeera ku lunaku lw'eddiini ku lunaku lw'okusasulwako amabanja ku lunaku lw'okusinkana Allah tabaraka wa ta'ala ku lunaku lw'okulamula wakati w'ebitonde tusaba Allah azza wa jalla atutaase ya rabbi atutaase omuliro gwe barakallahu fiikum bannange ebyokulya muliro guno bannange embeera si nnyangu n'akamu n'akeddagala okiwulidde bulungi n'akamu n'akeddagala naye badduba Allah tabaraka wa ta'ala awo wennyini mu mbeera efaanaganako bwetyo abantu abali mu kubonaabona okutagambika bwe kutyo bayingizibwa mu azaabu za Allah tabaraka wa ta'ala ezitagambika min hunaaka awo wennyini da'u thubura bagenda kukuba emiranga bagenda kukuba ebiwoobe ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala we yaboogerako n'agamba nti da'u hunaalika thuburan bagenda kukuba emiranga bagenda kukuba ebiwoobe emiranga okwazirana wowe nnyabo mama tufudde ebyo bwe bityo okiwulidde bulungi naye nga Allah abagamba ki abagamba nti la tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira temutawaana kukuba mulanga gumu temutawaana kuba muwoobe gumu oba baguyita muwoobe ogumu okiwulidde bulungi kubanga ebiwoobe ndooza bye bingi kakati ekiwoobe temutawaana kuba kimu oba mulundi gumu wad'u thuburan kathira mukube ebiwoobe bingi ddala kubanga zambu zo mukyazirimu ate wallahi zikyajja okiwulidde bulungi ate wallahi zikyajja kati ne wano Allah tabaraka wa ta'ala kyovudde olaba nti maasawo yakyalenjinga n'agamba nti qul adhalika khayrun am jannatul khuldi allati wu'ida almuttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira bannange eyembeera ey'okuwoggana eyembeera ey'okukaayana eyembeera ey'okuleekaana okulajana okunoonya baani abakutaasa nga tewaliwo n'omu asobola kweŋŋanga adhabu za Allah oba kusalawo kwa Allah tabaraka wa ta'ala bwakutaasa eyembeera bannange yesinga obulungi okiwulidde bulungi omuntu gye yandisazeewo okuwangaaliramu oluvannyuma lw'okufa kwe oluvannyuma lw'okusinkana kwe Allah tabaraka wa ta'ala am jannatul khuldi allati wu'ida almuttaqun okiwulidde oba ejjana eri ey'olubeerera eyalaganyisibwa abatya Allah tabaraka wa ta'ala erimu ebyengera erimu okuseka erimu okwenjoyinga okiwulidde bulungi nga benjoyinga abagirimu bil khair n'ebirungi badduba Allah tabaraka wa ta'ala embeera ki esinga gye wandiyagadde gwampuliriza okubeera nti gy'otambuliramu Allah tabaraka wa ta'ala enejjana embeera ey'ejjana eyalaganyisibwa abamutya Allah tabaraka wa ta'ala n'agyogerako n'agamba nti kanat lahum jazaa'an wa masira ey'ejjana eri abatya Allah tabaraka wa ta'ala eri abalongoosa abewala shiriki abewala obukafiiri abewala obunnanfuusi okiwulidde bulungi abewala obunnanfuusi abewala bid'i ezitagambika Allah tabaraka wa ta'ala yabateekerateekera embeera eyo nga jazaa'an wa masira kubasasula okiwulidde bulungi ate nga bwe budde obwabwe wa barakallahu fiikum aya ezo ziri mu suratul furqani okuvanga ku 11 awo oba wagguluko katono then n'otambula nze wenkomye ku 15 naye nga zikyagenda mu maaso yinza okweyongerayo n'olaba biki Allah tabaraka wa ta'ala byayogera ku mbeera eyo subhanallah saba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase bannange barakallahu fiikum kakati owekitiibwa kimanye nti yu'khadhu min hadhihi al-ayati ezo zonna aya tufunamu anna hadhihi shajara nti mazima omuti ogwo shajaratun khabitha muti mubi judhuruha tadribu fi qa'ri an-nari ensibuko enduli yagwo oba enduli zaagwo zisibukira ddala eri wansi ku ntobo y'omuliro wa furu'uha tamtaddu fi arja'iha ate kwegamba amatabi gaagwo okiwulidde bulungi gagenda gasaasaana fi arja'iha all around mu muliro gwonna ne gagenda gasaasaana okiwulidde wa thamaru hadhihi shajara ebibala by'omuti ogwo qabihul manzar wallahi endabika yabyo birabika bubi nnyo okiwulidde birabika bubi nnyo biwunya bibi
ولذلك شبهه برؤوس الشياطين ولنسونجي يو الله تبارك وتعالى يبفانا غنيا emitwe sitani wakad istaqarra fi nufusi qubha ruusihim atenga mu mitima tukimanye bulungi kyatebenkera nti sitani mbi okiwulidde bulungi n'okulabwa kwazo n'emitwe ja sitani bibi wa in kanu la yarawnahum wadenga abantu tebazirabangako naye bakimanyi mulimu nanka ni mu bifuba byabwe kwegamba balinamu ekifaananyi endabika embi nti sitani erabika bubi okiwulidde wa ma'a khubuthi hadhihi shajara awamu n'obubi bw'omuti ogwo wa khubuthi tal'iha ate negundi n'obubi bwa nankanibwa okusasana kwagwo obeeno waggulu envaayo gyagwo okiwulidde bulungi okusasana kwagwo amatabi gaagwo ebibala byagwo illa anna ahla an-nari naye ate osanga mwana watu abantu b'omuliro yalqa alayhim al-ju'u bihaythu la yajiduna mafarran min al-akli minha ila darajati min al-butun okiwulidde wallahi bagenda kukakibwa enjala egenda kuba walabanya ngebatwala mu kulya muti ogwo okiwulidde bulungi nga tebalina kyakkola tebalinawo mafarru tebalinawo buddukiro tebalinawo out tebalinawo alternative balina kugulya ila darajati ate sikulya buli wabula okutuuka ku extent okiwulidde bulungi eya mil'ul butun okujjuza embuto extent y'okujjuza embuto wandiriddeko n'akatono naye nga oliteekwa gulira ddala guvaabira embuto zijjule fa idha mtala'at butunuhum embuto zaabwe bwe zinajjula akhadhat tagli omuti guli oba ebyokulya bye baalidde nga bitandika okwesera nga bitandika okutokota fi ajwafihim munda waabwe kama yagli durdiyi zait nga bwolaba butto bwatokota yenna oba kola singa oyo n'atokota nga bamufumba ne yeesera Allahu akbar fayajiduna lidhalika alaman mubarriha bagenda kufunaawo obulumi obuyitirivu ennyo ate nga bwakunuubula kwegamba biwundu okiwulidde bulungi biwundu mabwa فإذا بلغت الحال بهم هذا المبلغ وشوري دمبينا بناتوكا بويتيو كوكستنتيه يوبا وكفانا كومبيري فانا كوبويتيو اندفعوا إلى الحميم أتنغا بكا كيبوا وكوديري الحميم وشوري دمبلونجي إريو الويجي كوبانغا بالي نو كنيوا وشوري دمبلونجي بالي نو كنيوا وهو الماء الحار الذي تناهي حره كوغامبا amazziga lyago olweje agocho kamarobo kamazina yenga ate okwocha kwago kukwekeddwa tekulabika kati bagenda gakwata fasharibu minhu kashurba al-ibil allati tashrabu wa tashrab oshulid wa tashrab wala tarwa limarad asabaha oshulid bagenda kakibwo kunywa amazigano bagenda kakibwo kunywa byokunywa ebyo kamarobo kamazi okiwulidde bulungi nga babinywa lunywa lwa ngamiya eryegenda nenywa nga temaliriza limaradin asabaha nga tekkuta okiwulidde bulungi ennyuta teggwawo limaradin asabaha olw'obulwadde obubeera bwagituukako okiwulidde bulungi kati ne bano bagenda okunywa wa inda dhalika okiwulidde bulungi mu kiseera ekyo kyennyini yaqta'u alhamimu am'aahum kugamba olwejo olwo lugenda kutulana ku kyayo ky'ebyenda byabwe bikutuke nga Allah bwagamba tabaraka wa taala mu suratu Muhammad 15 nti wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'aahum okiwulidde bagenda kunywesebwa amazinga ga lweje ebyokunywa nga bya lweje ate wallahi bikutule ebyenda byabwe mu ndoomwo kwepampalika ku mateeka ga Allah tabaraka wa taala kwepampalika ku Allah azza wa jalla kwepampalika ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okiwulidde bulungi kakati eyembeera gye bagenda okuweroka amingibwamu mu muliro gwa Allah tabaraka wa taala ku lunaku olunene okiwulidde aadhana Allahu min hali ahli nnari Allah tabaraka wa taala atutaase embeera y'abantu b'omuliro bibannihi wa karamihi olw'okusalawo kwe Allah azza wa jalla n'okulongoosa kwe n'obulungi bwe n'ekisa kye ekitibwa Allah tabaraka wa taala tumusaba abitutaase ya rabbi oba atutaase embeera efanaganako bwetyo wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum kakati olwaliro insha Allah taala katukomaawo ndabo budde bugenze kayinza okuwanvuwa ennyo katukomaawo insha Allah tujja kutandikirawo biidhnihi tabaraka wa taala omulundi ogunaddako lekikyendala egenda okunnyonnyolera mu ngeri y'emu ebyokulya by'abantu b'omuliro ebyokunywa by'abantu b'omuliro
bagenda kufaana nabatya. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.